Kino nakyo kikulu nankubadde tubadde tunabakubera nga tugabawa amawulire gano. Naye omugga Katonga tugumanyi bulungi nnyo, omugga guno gusazeeko. So omuntu bw'obanga otambula omugga guno gusazeeko, so omuntu bw'obanga otambula nga ova Masaka ng'ojja wano mu Kampala, kati kizibu bw'oba tolina nnyo kyakkola wali badde osigala ewaka, oba gwava mu Kampala ng'odda e Masaka muka gusazeeko, era poliisi ekkuba eriggadde eriyitamu e Masaka okuva eno okugguka mu Kampala oba okuva mu Kampala okudda e Masaka. Bw'obanga olira wayitalize nnyo okutambula, kikwetaagisa okwetooloola ogenda oyite Sembabule ogguke Eggomba olyoke oyingire ekibuga Kampala, then naawe gwava e Kampala ng'oddera eno okubanga okolera ekintu kyekimu. So omugga Katonga gw'oguzzeemu ne gusalako ekkubo, bagamba amazzi tegazibirwa kkubo, gusazeeko. Teri mmotoka esobola kubeera ng'ekola ki ng'eyitawo okuva ng'eva Kampala ng'edda e Masaka. So abali bagambanga nti Kampala Masaka lifuuse ggwanga ddala, omulala gwe nalabanga ku TikTok ng'ayogera agamba nti kati Masaka lifuuse ggwanga ddala. Suna Beni yafunye obwa minisita, pulezidenti waayo ye gundi, Farida Nakazibwe yakoze bw'atyo. So fana kimaze ne kituukirira kati Masaka lyabika ggwanga ddala, kuba bava e Masaka temuyingira. Omugga gumaze okuba nga gikola ki? Gukibakoledde. Ave eno tosala kudda Masaka, nowe Masaka tuva Masaka kudda eyo. Bw'olira nga weetaaze nnyo weetooloole ogende Sembabule ojjogguke Eggomba olyoke oyingire wano e Kampala. Naawe ava e Kampala genda oyitire Eggomba ogguke Sembabule olyoke oddewa e Masaka. So update eriwo following nze Sonko Muhammad.